ndi musanyufu nnyo machaga leero okufuna muwala waffe Nicole ayalokose. Nicole emabega abadde afuuse ekigambo eky'omwana omwononefu naye nsanyuse nnyo okuba nti leero aze nagamba anko ebi byonna nabirese kati ndi mwana mulungi guno omwaka 2025 mwaka gwakola ate era nava n'amawulire amalungi nti ali mu kusoma yazeeyo okusoma adult education gyagenda ali mu senior 4 term 1 so nagamba abuzeyo term 2 tulimasobola omukwatireko nembuuza onasobola sene emeka timutwala namu emeka mu 5 nembuuza term 2 emitwalo 9 nti yes so ezo emitwalo 9 ngenda zimusasulira amale okusoma abeeremu n'emyaka 18 akole byayagala okukola byonna naye mujjukiza nti yeeyise bulungi kubanga sirimu akyaliyo ate n'obulwadde bw'obukaba obulala ate n'okufuna embuto nga teyeeyagalidde so pretty njagala ogenda osome obeere mwana mulungi okay so njagala obeere mwana wampisa ate obeere mwana mulungi oyambalenga bulungi njagala oyambalenga ki face this side yes tunulira abo abasajja abagala okulaba bakubonoona njagala oyambale bulungi osome tonywa njaga tonywa mwenge tobeera mu bbaala toyagala basajja paka ng'owezeza emyaka 18 then n'abasajja abe 18 obegendereza obakebeze kubanga balwaza abasajja bakola ki nga n'abakazi balwaza so study focus ate w'abantu abakula ekitiibwa okuddamu okusanga ng'olina empisa embi nga nkusanga n'abakazi abakulu n'alabye olwana simanyi ne hajjati ani simanyi hajani simanyi kulusumu ani sikusangamu ebyo ebintu abakazi bakulu buli mwana muto ojja kufuna abavubuka b'emyaka gyo okay so that is my advice go and study newe bale kulokoka omubanga olokusenga olokose honorable katono nnyo ogenda sobola otyo kumugaidinga kuba this is not her first time okubanga wabaayo omuntu amulabirira no kati agenda kujjanga wano nze kati nze ndi muzadde we paka nga 18 oli muzadde we yamutwala ku ssomero kati nze ngenda kubeera muzadde we ow'ebbali omulala nga minisita ndi muzadde w'abaana bonna so njagala obeere mwana wa mpisa owulidde muna kyembuuza ekirala babuulire ebyevuganya okukola bibabuulirawo Honorable Bala abadde alinganye okunywa enjaga alinganye okunywa omwenge alinganye okozesa byonna ebitamiiza alinganye abasajja nebali nebakazi bano nabo tolina kubaagala kubanga tolina kubyagala tuli bakristaayo bibaddiremu byonna bulungi Honorable Bala abadde angambye kino sirina okwagala abasajja babi bonoona nagamba bonoona bakola kiki kye bonoona baraza bawana abantu bemuteze batetegekedde nagamba sirina kwagala n'abakazi kino bibeera bibi sirina kunywa mwenge sirina kunywa njaga sirina genda mu mabaala nti nebyo ebintu bibeera byonoona mbere nga ndi mwana mulungi nga nsaba nga mpana abantu abakola ekitiibwa kwambala nabubi toddamu kwambala bubi kubanga oyambala bubi ng'osikiriza abasajja nga balowooza nti oyengedde ng'ate oli kasooli omuto abasoga bamuyita duuma oli duuma muki duuma omuto so baleke abasajja wajja nakutawanya ng'omugamba genda oli emberenge nesonyiwa jakulopa wa minisita Nicole oli lwedde okubanga okyusa mu bintu honorable byagambye ebitu byonna Honorable byangambye byonna sijja biddamu very good bakubireko ne mu ngalo abo abantu kale beera mwana mulungi kankweneka keeki kange kankwene keeki yange olyeko keeki ya minisita kati bagambye webaze school fees kituufu ekyo bagambye webaze omwana omuganda afukamira kale lyane bagamba wa celebrating a birthday cake yo nkuwadde katobanja keke yo ekituufu ofunye n'empisa luli tobadde tobikola ebyo naye honorable ng'okoze omulimu gw'amaanyi n'omwana mulungi abaana tetulina kubagaana nti babi tulina okubawuliriza ne tuwulira bye baagala ne tumanya ne tubagaidinga nti no kyoyagala lindako okule soko osome soko okole bwoti kati angambye olwaba mu iso ogende Canada
bamuyigiriza empisa z'okutraininga abaana abaava ku line nga ye wabadde kati abo nabo mbasabira bebaziza nnyo abatwala Nicole Canada kansaba aba embassy emwe visa agenda ayiga akomewo abuulire abalala ajja kubeera ambasada mulungi so nolwaleero officially mulonze ku bwambasada bw'abaana abaavaako nga naye bakomyewo so ye ambasada w'abo abaana abavuddeko ne bakola ki ne bakomawo kati akomyewo agenda kubeera ambasada wa ministry ya gender byonna ebibadde involved ye ebyabadde ayitamu olova social media obadde ng'obiraba mbiraba nenyiga ate nenyigira nnyo abantu abakulu abakozesa ono omwana omuto abamweyambisa ne bamutunda mu basajja abakulu abamweyambisa okumufunamu ezawalagi abamweyambisa okumufunamu emandule abo abantu katugenda kutandika okubakwata bwe nasanga omuntu akwata ono kati temulaba payasi naye ateredde kanono agenda kutereera tujja kubatereeza mpola tuleme kubaboola nti balalu ekibatawaanya tebalina bantu bababuulirira so I wish you the best enjoy your cake happy belated birthday Keko bibadde bimpisiza ebikulu sina kukozesa biragalalagala kunywa njaga sina kulya sigala sina kulya bintuntu ebyo bikyafu nina obeera omwana omulungi nina osoma sina kwagala abasajja babi mutina omulimba nangamba sina kwagala bawala bannange nsabe mbere ganje Katonda nga nina empisa Minisita Balaam okutumya abadde ayina ebintu ebimu byakulabako ebyasoba oba olyawo era kituufu nga woolaba naawe mumawulire naye era ababiraba nga ki ekibadde kyagetinga astray okuba nga honorable akuyita mu ofiisi ze asobole okuba nga akulungamya abadde agamba oba sisoma ebyo kulanira abasajja ebyo byali byakoma byali byakoma anti yejjukira ye yali tayogerangako nange kati abeera ola omuntu yena obulowoozi omuntu ono alabika kyalanira abasajja tasoma anywa enjaga naye sibinywangako ebyo kino kyobadde okisuubira okujja mu ofiisi ya minisita Balaam batya okutuukawo waali abadde sikisuubira naye Katonda buli kintu akikola omukadde akatuufu tegeezako kabadde akadde akatuufu gweokujja n'osinkana honorable yesebo biki ebimu ku ebyo honorable byeyamye okuba nga atakukolera okukyusiza obulamu honorable agenda kunyambako okugenda e Canada kuba waliwo invite ze bagenda okwongirako eya Girl Child Empowerment mukyala gwe bayita Tagi ekyana yagigira she's the CEO of that organization then agenda kunyambako okumperera sente malesini afo agenda kuzimpa bingi anfudde nagundi bamuyitani ambasada w'abaana akufudde ambasada w'abaana ekitegeeza ogudde mu gatiibwa abaali bava kushegeza nsobola okugenda ne mbabuulirira kati baanamu abali eyo nze nateredde tunula nawali nze nateredde mubeereyo nga mukimanyi wookolera ebibi kyogamba Nicole wali wavaako tugenda kutwalirawo wangi wali wavaako just era emyaka nti gyali myaka kirabika myaka gye gyali mwaka gubeerako n'ebikisumbuwa kati nawe olina ebibi ebigisumbuwa nga kinyabo nedda simanyi kituufu kuba sinnagiweza naye kyemanyi buli myaka nga olaba abafumbo naye wafumbirwa era naye obufumbo buli muntu abaako ekimu ate essaawa zino tukitwale nti watereera oli mwana mulungi nteredde ddala naddala Mr. Balaam agambye ajja kunyambako okunsomesa n'okuntwala ebweru ndi mwana mulungi nnyo ekitegeeza Nicole oyagalira ddala okusoma tula abantu bangi ku social media baze bakutisayizinga nga otayagala kusoma essaawa zino oli mukyakomeka ngenda tula senior 4 guno omwaka kitegeeza ebitabo bikwasaganyiza bukwa tusuubire results ennungi amiina kale nga tumaliriza okutwaliza awamu obubaka bwenina eri abantu ndi mwana mulungi nze natereera ndi mwana mulungi sikuba amabaala sinywa bintu bibi sikozesa bintu bikyamu
N'ekirala nze nfuuse ambassador w'abaana abato. Buli omwana ali eyo nga muto temuddeeyo ne mwebuuza Pretty Nicole ye ambassador w'abaana abato bonna kubira ddala nga bakakuzaala paka reaching class 17. That's I'm amazing. the ambassador. That's really amazing. Nze gwe bafude. Olwekyo okugwa gatibwa ng'okyali. Ekitiibwa kya Mukama anti kasitooterera buli kimu kitereera. Buli kimu kyekola kyokka. Kati bagenda tokomoka omugambo bagambe Nicole. Ekitiibwa kyange. Bw'osigala ogenda mu maaso. Kale tetugenda kusukkawo n'olw'ensonga eyo mubeere bulungi malaba.